Mama oyagala ki? Oyagala t-shirt? T-shirt zijja ne kalenda zijja. Kalenda zitusoose okugaba ziweddewo naye nga buli kintu tugenda kuba nti kijja. Ngenda kukomawo eno mama ndette kalenda ne t-shirt. Abantu bewaffe buli omu ayaayaanira kalenda twazigabye. Kalenda tuzigabye zo ziweddewo naye endala zijja. Okulaba muno buli omu alina ky'asaba wano. Mu Mityana twabagamba nti bwe tuba mu municipality y'Emityana ewa Honorable Zaake tuba tutegeeza nti Mityana yo ya Nuupu oba okkiriza oba ogaana. Abo be bannakibiina kya National Unity Platform nga beeyita ba ttiimu Zaake era abali mu bitundu by'Emityana bagezaako okusaasaanya enjiri y'ekibiina ki National Unity Platform. Bagamba nti balina okugendako mu katale ne bakola bulungi bwansi. Balina okugenda nga bagaba t-shirt z'ekibiina ki National Unity Platform n'ez'omubaka waabwe Honorable Zaake Francis Butebi. Bagenda bagaba kalenda eziriko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bagezaako okusaasaanya enjiri y'ekibiina mu bantu ab'obutale oba bayite bamufuna mpola. Ensonga ebatwala mu bantu bano abaawansi bamufuna mpola y'ensonga y'okubeera nti be basinga okunyigirizibwa. Abantu bano ab'omu butale bakola nnyo kubanga abasinga obungi bakeera mu mpewo, abamu n'okusulayo basulayo mu butale. Naye nga n'ebintu bye bakola ne babiganyulwamu lwa nsonga nti babateekako emisolo egitasoboka. Nti mu katale awo okubeezaawo omudaala gwo emisolo gy'ogusasulira, ebintu by'osuubula byennyini biri ku buseere. Tolina kyofunako, osanga ofissaako kasente kakulya buli. Naye ng'olina obuvunaanyizibwa obuweerera abaana, olina obuvunaanyizibwa obusasula w'osula, n'obuvunaanyizibwa obulala bwonna bw'oteekwa okuba nabwo ng'omuntu. Naye ensonga y'okubeera nti aleeta ekyo ye mukulembeze gwe tulowooza yandibadde ateekateekera bannayuganda ebirungi, kyokka nga talina kirungi kyabaagaliza wabula okubanyuunyunta obunyuunyunsi, kye kireeta abaana bano bannakibiina ki National Unity Platform okulaba nga bagamba nti katugende bantu bano tubabuulire ani aleeta embeera eno okubeera nga nzibu bw'eti ezibuwalira abantu bano. N'olwekyo basaasaanya enjiri ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ku buli muntu okulaba nga bannayuganda beebeereramu, okulaba nga bannayuganda bakola ekisoboka okukyusa obukulembeze bave mu mbeera gye bayisibwamu, bafune Uganda ennungi buli omu gye yeetaaga, gy'asobola okukoleramu ng'aganyulwa mu kyakola, gy'asobola okufuniramu emirembe. Ensonga eri bw'eti nga tuli Mityana bannayuganda basazeewo okutambuza omukulembeze waabwe ku buli muntu owa wansi asembayo balabe nti beenyigiramu okukyusa ensi yaabwe, baleme kukirekera muntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka. Honorable Zaake era tusazeewo tukole bulungi bwansi, tuddize ku bantu b'ekitundu kino, baleetere ku bintu ebibayambako etteekamu kasasiro n'ebirala bingi ng'era we muzimbirawo tubikola nga National Platform. So kwe kabonero ffe tetusiba makubo nga tugenda oserebuleetinga birthday oba okukola ebintu bingi awo. Ffe bye tukola tibawo ebiti kujja bantu baffe nga tetuze na tiyagaasi, tetuze batisatiisa, netubeerako nabo mu sharinga oba oli awo olunaku nabo n'okumanya bye bayitamu. So nno kyali waffe tukwagaliza amazaalibwa amalungi Honorable Zaake Ssaabalwanyi, kyakabi nnyo tuli wamu naawe bannayuganda byokola babisiima. So ndowooza kyekyo tugivuge. Ekyo kusi nikyo tusobola katerekerawo sigala tugenda zi. Honorable buuza ku bantu. Bannakibiina bwe bano mulimu guno era abantu basanyufu nnyo wakatale basanyufu nnyo netugerako nesaiko enteekateeka y'ekibiina eno surprise bakawekamizibuza akawungi basi nokubayibwako abantu bakatale enkola yaffe ey'ekibiina tugendagenda mu maaso nokukola kubanga tusinga bintu by'abantu kino kirayita okubeeramu abantu bawansi. Enkola tugenda kugitwala mu maaso, tujja kutambula obutale bwonna obuli mu Mityana nga sikano kokka n'obuli ku makubo tujja kugendayo nga bannakibiina nga ttiimu zaaffe kulaba nga tubona tutuusa enjiri y'abantu. Tweyanziza nnyo Honorable. Oyo nno Honorable be bamu abavuddeyo mikwano gya Honorable waffe Mityana Zaake ne bagamba
katugende tukole activity eno tubeerenga tubeerawo ku lwa muganda waffe. Gw'omuziki guvuga Speaker yogerako Soka nebaza Timisa, nebaza Mabaka zaafe, nebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyonna ky'akola mu mbeera okulaba nga abantu be bonna bategera enjiri y'okutuusa eggwanga. Ekitubonyabonya ssaawa zino okulaba nga Nakyemalira buli kimu ate kibeera mu ngalo ze. Otunuulira supplementary budget gye baafulumizza zonna zaali zigenda ssente zigenda mu first family. Zigenda wa Museveni, zigenda wa mukyala wa Museveni, zigenda wa mutabani we, naye nga tezirumirirwa bannayuganda. Kuba walabye ssaawa zino tubadde tujja nga tujja emityana, olaba embeera eriwo. Ojja wano ssaawa zino akatale embeera gye kalimu. Naye tugenda tuba tukwatidde wamu, buli omu ng'alina ky'asobola okukola. Va gy'oli emakiire ojja emityana osomese. Va emityana ogende Fotipoto osomese ensonga. Va Fotipoto genda e Masaka, ffenna tube nga twogera eddoboozi ewo. Kujjako Nakyemalira omulamuzi. tweyanziza nnyo. Bakyali bange nze Komanda 002 olunaku olwaliwo nga tuli mukola bulungi bwansi okucelebratinga amazaalibwa ga Kyali waffe wakati mirembe mingi n'okucelebratinga n'abantu baffe ab'Amityana. Njagala okubajjukiza bannayuganda nti nina obubaka bwe nasembyeyo okubawa bwe njagala tutwale nga nsonga nkulu era tubuwe amakulu mangi nnyo era tutandike okuba nga tubuteeka mu nkola. Nabagambye nti oluvannyuma lwa ssente zaffe nnyingi ennyo ezibbiddwa ez'omusolo abategekera bano bannakyemalira bannaabwe abajja mu Uganda ensi zino 10 ez'abakyewaggula ezitaliimu demokulasi era ezirinyirira eddembe ly'obumu. Twagala okuvaayo okulabisa okutandika n'ennaku z'omwezi 15 bano bafala lwe bajja wano mpaka we bagenda okugendera. Twagala tuveeyo tusitule amaloboozi gaffe nga bannansi tubanje abantu baffe bonna Nakyemalira bazaabuzaawo bonna. Kino njagala buli munnayuganda ali omanye nti kikwatako, tekiriko kibiina, tekiriko kkala. Eddembe ly'obuntu lya buli muntu yenna era eryo lituweebwa Katonda. Twagala tuveeyo tubanje abantu baffe nga bafala bali mu nnyonyo batudde balya nkoko zaabwe. Saagala mubawe eddembe lyonna kutuula wano eno nga bali comfortable nnyo. Njagala nabo tubamaleko emirembe. Ne Nakyemalira abeereri emirembe gimuggweko. Anti baagobye abantu bangi nnyo olw'okuba bagenda leeta bannakyemalira bannaabwe emunyonyi wa Sudiiru gye baakutte essente zaffe nnyini ne baziteeka. Tugenda abanja abantu baffe nga 15 ne 16. Ekyo njagala buli munnayuganda okikwate omanye nti gwe mulimo gwe tulina ku nnaku z'omwezi 15 n'ennaku z'omwezi 16. Twagala abantu baffe, tetwagala kira kyonna. Twagala ki? Twagala abantu baffe. Oye Komanda 001 Komanda Shafik agambye nti ennaku z'omwezi 15 16 bali banabanga bali eri bateesa. Ffe tukolemu omulimu nga ffe abantu tabandi naffe tubanja abaana baffe abali mu makomera. Abaana nga balina okubanja tubeere nga tubanja abantu baffe nga ba Olivia Lutaya bali mu makomera emyaka 3, Basaanya bali mu makomera emyaka 3 naye nga babasibira ki? Bonna babasibira bino ebyobufuzi. Omuntu bamuggyako eddembe lye ery'okwogera nga bo tebaagala muntu ayogere, baagala kuba nti nno bo be balina okututegeerera. Naye nga Komanda bwagambye nti nno abantu bano banaaba nga bali mu nnyonyo, bali mu kulya keeki, bali mu kulya byennyanja, bali mu kulya buli kimu. Naffe tuteekewo embeera ebalaga nti nno muno mwe muzze mu Uganda temuliimu demokulasi. Muno mu Uganda mwe muzze mulimu abaana be baasiba nga babasibidde bwereere. Byonna tulina okulaba mbu nno nsaba kuyitawo mukwano nzireko mu maaso. Nsaba kuyitawo sweeti. Nti bano banaaba bali mu nnyonyo nga bali mu kunyumirwa. Naffe twagala sorry mukwano wanje
birthday weeri mwenna mugenda kulya paka kuwulira bubi mbakakasa baganda bange mbadde nkyabagamba nga komanda nga bwagambye bw'atyo mbasaba mwenna bali ku live eno musharinge live eno paka kutuuka kuba n'abasajja bano engeri gye basibye baganda baffe okumala emyaka 3 emyaka mingi nnyo basibye abaana baffe okumala emyaka 3 emyaka mingi nnyo nga tebalina musango. Lwaki balaga nti mu Uganda mulimu democracy? Lwaki ab'ensi endala bava mu nsi endala ne bajja batukiikirire batuule muno balye banywe nga tulina abaana bali mu makomera? Ebyo nno munnange bigambo bya komanda byayogedde bwe bayita komanda Shafik yaduumidde n'abagamba muno nga 15 wabeerewo ekikolebwa eri Omunnayuganda. Tugende mu maaso ndowooza abaana bakyagenda mu maaso. Temize ozi tewali ogamba tego toyinayo kigambo kingambe gwanga toyinayo kigambo kigambo Gerard yes njali gamba naye katumala okukola bulungi bwansi sikutya tulina okutegeeza abantu tiimu zaake byezokkola zaake yogerako eri abantu waliwo kyogamba tulina okusooka okutongoza akatale ka Mutiyana twasooka ne tujjayo ne tumanya obuzibu abantu bwe balina abeera soka tukomyewo ku birthday ya honorable waffe tulaba nga tugezaako okwanukula amaloboozi ne bubaka bwebakutuusa eri honorable. So tuzze nga ttiimu zaake okubaako nenge gye tuyimiramu n'abantu b'e Mutiyana tusookedde na mu katale tujagenda ne mu malwaliro ne mu masomero tujja kutuuka. Tweyanziza nnyo komanda naye oyogerayo ekigambo bannange bannamutiyana owulidde ekyoli kyagambye bali banaabeera eri emunyonyo nga balya naffe tubanja abantu mwebale kutwaniriza natukkiriza kujja kubalongoosaako omulimu gwaffe gwakulaga bannayuganda ebwegatta buli kimu kiba kisobola okujja nga tonnakola kintu kyonna osooka myabulamu. Ensonga etuleese okulongoosa bannaffe mu bitundu eby'enjawulo mu Mutiyana era nga twagala sobola nti netutambuza ensonga eno nti bali bannaffe babeera ekkololo nga basibye enguudo bagaana abantu okukola nga ffe eno tulaga abantu nti nno balina okukola. Olina okukolera ewantu ewayonja osobola okubula nti nno nekyotwala kinaakugasa. So n'olwekyo tubeebaza bannamutiyana n'akatale kano mwebale kukola ate era mwebale weewaayo okwagala n'obatisagulana senta ate mwebale kwagala nsi yammwe kuba kyekisinga obukulu nti bwe twegatta okwegatta geemaanyi bwe tunaaba twerwanyeeko tugenda kusobola okwejja mu buwambe tusobola okwejja mu buzibe kubanga omusajja emyaka 38 ali mu ntebe yaffe naye tasobola kubaako kintu kyonna kyonna kyayinza kukolera bannansi. Ntunuulidde muno abaana myaka ya 8 myaka 10 myaka 15 bali mu katale naye nga ddala mutuufu n'omulimu maama gwakola ng'ate ddala bo bagujjako gujja musolo naye nga bw'otunanga n'enguudo nazo tebasobola kuzikola. Amasomero tebasobola kubayamba tebasobola kuyamba ku malwaliro. So n'olwekyo twagala bannayuganda ng'agye muli nga si Mutiyana yokka tugende nga tukola ebintu bino okusobola okusitula eggwanga lyaffe okubeera nga tuli bayonjo tubeere nga tuli balamu okujja okusobola okulwanyisa omulabe. Tweyanze nnyo komanda katubalageko ku kalenda ze tugize kalenda eziva okugabirwa mu katale ze tuva okugaba. Ndowooza pulezidenti waffe ye mu katale k'Emutiyana amaze okukatuukamu. Pulezidenti waffe ye akatale k'Emutiyana amaze okukatuukamu. Tugabyeko ze tugabye bwe tusobodde okusinkana tuzibawadde era bo tubalese basanyufu nga bagamba weewaawo kasita mutuwa pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu ebisigadde ne bwe mukola ki n'obigira nga bigaanye ekyaddala kiri nti baagala omukulembeze waabwe kyekituufu wekiri.
Beba abaana b'Emityana bali ku celebratinga birthday y'omubaka waabwe Honorable Zaake Francis Butebi. Basazeewo kugiselebratinga nga bakola bulungi bwansi. Baagala okuddizaako ku bantu b'Emityana mu katale. Babagabidde kalenda eziriko ebifaananyi bya His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Bagabye obutishaati obuliko Honorable Francis Butebi Zaake. Bagezaako okunnyonnyola abantu biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Baagala batambulire ku luguudo lwe lumu nga bonna bamanyi ebigenda mu maaso. Abavubuka b'Emityana beewera nti enkuŋŋaana Museveni z'ategeese okukyaza ezirimu abantu ab'amawanga ag'enjawulo abagenda okuŋŋaanira e Munyonyo. Baatugambye nti buli munnayuganda olina okulaga embeera ey'essanyu weewaawo ng'onyigirizibwa gy'oli. Naye abavubuka b'Emityana bagamba nti kino tebagenda kukikola. Bwe tuba nga tuyita mu mbeera ey'obugubi tulina okulaga abantu abo abazungu abazze mu ggwanga lyaffe nti gye muzze teri mirembe. Era bagamba nti ku lunaku lwanga 16 bagenda kuba balaga obutali bumativu bwabwe nga babanja abantu baffe abaasibibwa obwereere ku nsonga ez'ebyobufuzi nga ne gye buli eno tebafunanga bwenkanya. Bagenda kuba balaga obutali bumativu bwabwe ku bannayuganda bannaabwe abaawambibwa nga ne gye buli eno teri amanyiwa gye bali. Nti bino Museveni byagezaako okukola okubuzaabuza abantu bali balaga nti Uganda emirembe mingi. Bo kye baagala okusaabulula balage nti Uganda temuli mirembe. Bannayuganda bayita mu kaseera akazibu ennyo nga batulugunyizibwa, nga battibwa, ate nga battibwa abo bennyininyini ababakulembera abalina obuyinza okubakuuma kyokka be bakolako effujjo n'okubatta. Tina kwatako. Genda olongosesa. Kwata video wamu. Tumanyi ffenna obulungi omukiise wa Mityana tuli wano nga tutumiddwa ye era tumanyireyo tuli mu kujaguza amazaalibwa ge naye tutumiddwa tuleese bino ebituyamba mu mbeera y'obulamu kulaba nga tukuuma obuyonjo mu kitundu kyaffe ekyakatereka. Tuli wano ne ssentebe ekisooka tulize President Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna byakola Zaake abikola ku lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu President omulonde neera chairperson bamukwasa kalenda eno eya 2024 naye ddala tuziga zibadde nga kalenda 10 tujje tuzigaba tuli ne ssentebe newakatale naye tumuwadde kalenda eno mu butongole era tumuwadde bino ebikozesebwa tumuwadde kali akawotali okulaba obuyonjo kubanga ssaawa zotugamba obulamu okusobola okutambuza sukwaku twetaaga buli muntu okulaba nga tukyusa eggwanga lino. Otunakyusa Mityana kitegeeza Mubende ejja kuba ekyuka, otukyusa Mubende kitegeeza Kampala egenda kukyuka. Naye tugamba ssentebe weeyunge ku mugendo w'obadde okola yongeramu amaanyi. Omulanga gwa Ssaabasajja tugamba okugongola ne Robert Kyagulanyi Ssentamu atugamba y'omwaka olw'ekyayinaffe era Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'akatale kano kunga twetaaga tuli ba ssentebe twetaaga tulabe ba Robert Kyagulanyi abangi okukyusa Uganda empya. Babo wagiddwa mbizi oluusi abamu bazikozesa bubi. Ku nsonga eyo basibira ntanga tuziteekamu kukola omulimu gwazo. Olabye ebintu mu myaka 3 n'ekitundu NUPD ekoze, olabye okuzimba ekitebe mu myaka 3 naye nga bamaze emyaka 3 tebalina wadde ekitebe. Kati buno obuvunaanyizibwa obutono bwe tuleese bwe bugenda okubafuula abobuvunaanyizibwa mu kintu ekinene. Kye twetaaga kino twaga kifuukemu ekinene. Kino kye tubawadde sigamba mu tusolo ba buli kimu naye Zaake kyakoze tuba abakwatiddeko obukwatizi nabo bakole ekinene. So obulaba nga wogambye manyi betubawadde balina obuvunaanyizibwa
kubanga twagala tambuza Uganda mu ngeri y'obuvunaanyizibwa enkya twagala kukwata nte. Sulwana Mutoro, linnya Lubega Ramadhan, mukulembeze wa kibiina kya UP Makindu. Neebaza abannakibiina mwenna gye muvuddeyo n'ab'emityana n'abaawamu mwena okujja okulaba nga tukwatiramu okuyambako abantu b'akatale. Eri abakulembera akatale tuyinza okati tetutuuse buli mu kasonda konna, naye tuzze kuteekawo ntandikwa na nteekateeka yakulakana akatale tukakuma akayonjo akalabika buli bino ddwala ze tuleese za katale si za muntu sekinnoomu. Ebisaaniko bisolozebwe bitwekebwe mu kabeketikimu akatale kano n'okubajjukiza nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu n'omubaka zaake abaagala nnyo era bali wamu nammwe abantu b'akatale kano. Tukolere wamu ffenna tuzze kujaguza mazalaba ga mubaka zaake era tuwuliddeko n'abantu nga balina ennyonta nnene nnyo eri omubaka Paalamenti zaake. Agenda kujja ali wamu nammwe era eno sigino gy'asindise ebalaga nti naye ali mukuba akola ki? Obudde bonna agenda kujja ng'ettafa. Tukimanyi nti mulina ensonga nnyingi ng'akatale ezibaluma ezibatawaanya ng'ojjako ensonga z'obuyonjo si busenkenge. Naye ng'ekibiina ng'obukulembeze bwa NUP okuva ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu tubalaga nti tuli wamu n'abaffe. Abantu baffe abasinga obungi mmwe be bantu b'akatale be bano abantu batandikirwako awawansi buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga bali mu mbeera bulungi. So tuzze olwaleero mu mbeera ya bulungi bansi eby'akatale kuba bikozesebwa bitusobodde okufuna ebitonotono nammwe ng'akatale mwongereze ku ebyo ate tulabe ng'akatale kali wamu kayonjo ate nga mukolagana kuba kisinga obulungi.